Fayiro Ku Mmeeza ku Bukedde TV. Nze Richard Kayiira Ssalongo tugoberera ensonga ez'enjawulo mu kugezaako okulaba nga abantu bayambibwako okufuna obwenkanya era olwaleero tutanduludde ku bigere Fayiro gye tukuleetedde yeeruweero eri wakati w'abantu babiri mu kusooka baali bakwatagana bulungi ne wakati awo ne bafunamu obutakkaanya. Omu ye Isma Matovu ate omulala ye Badru Kiviiri. Isma Matovu wetwogerera ng'okugulu kwatemwako baamukuba ssasi okukakkana ng'okugulu abasawo bakusazeeko mu kugezaako okutaasa obulamu bwe. Engeri gye baamukubamu essasi agamba nti eyinza okuba nga yeekuusa ku kakuubagano ke yalina ne munne Badru, era we twagala okutambulira okuzuula biki ddala ebyaliwo. Kituufu nti wayinza okuba nga waaliwo akakwate ku byaliwo mu ngeri gye yakubwamu essasi nga byekuusa kakuubagano akaaliwo wakati we ne munne Badru, oba asikaali ayogerwako eyakuba essasi nga yakikola mu ngeri yakulumya olw'ebyo ebyaliwo. Awo twagala okutambulira nga tutaggulula fayiro eno. Nagenda mu bondi ew'omuyindi nampa emmoroka eyo ne muwaako milioni 15 n'agimpa ku looni ng'era nina okukola nga bwe nsasula ne tukkaanya ssente, nali nzaayo ssente buli mwezi. Nenzija ngitwala mu paakingi, we nali mpaakinga bulijjo mu paakingi. Nenzija nenkolayo ku accident, nali nzira livansi nentomera emmoroka oy'omwami bamuyita Badru Kiviiri. Nali nzira livansi nengikoonako neefunamuko kuraka mu dduriiru. Era ku makya nkeera okuno naye eyange omwami Badru yali tannaba kutuuka. Nengenda mu kibiira ne tukkaanya ne baasikaali baawo era ne baŋŋamba twale emmotoka yo bw'onaaba okomyewo mujja kukkaanya. Ne bagimpa nengenda okusuubula amanda gange era ne ntikka amanda. Nali nfulumayo mu kibiira ssaawa zaalinga na 10. Omwami oyo gwe natomera emmoroka n'ankubira essimu eyo Badru. Nangamba ye bwana Isma baŋŋambye gwe antomedde ko nze yenze ssebo. Nangamba kewayonoonye bakalabye nti nakalabye nti kaki nti kadduriiru. Naga kati ndowooza emmoroka ogirabye naawe naakagiteekamu amataala naakagikola yingini baali neetaaga okanike emmoroka yange ng'oleeta dduriiru ndala. Era nagenda e Kampala wali okumalako amanda gange nkeera waalo nakomawo ne dduriiru ye nagigula bwayise nga dduriiru eyo ekozeeko. Dduriiru ngenda ogimuweerera ogimuwa n'aŋŋamba dduriiru gy'oleese nkadde nnyo gya dduriiru nga ya Japaani. Ko nze bwana Badru kanzizeeyo eno ntese n'abali bennyini abaginguzizza ndabe nga nyongerako ku kasente bampemu eya Japaani gy'oyagala. Era nazaayo dduriiru eyo. Mu kugizaayo abaami baagigaana be nagigulako nebanga lisobola kuzaayo kintu ekyo kikozeeko. Era ddayo nayo nenkomawo nayo nenywera Badru nanyongera wiikisi 2 nga tuyita mu kukkaanya. Wiikisi 2 ne ziggwako ne nziramu ne musaba ebbanga ne mugamba bwana Badru wiikisi 2 ozimpadde naye ziweddeko naye sinafuna ssente. N'aŋŋamba kale tewali buzibu nanyongera omwezi nensigala nga ntetenkanya omwezi ssente ne zigaana ko yange era yali ya looni. Kwera ebiseera nakomawo ne munywa ne mugamba Badru emmotoka yange ya looni ate ennaku zino empiira gibadde ginsumbuwa. N'agamba kale era nga tukkaanyanga abantu. Nengenda nenziramu nenkola nembulamu omwezi nga mulamba olwo nga amanda ngagula kyegeegwa mubende ng'eno si kyajja era ne wayita omwezi mulamba. Kati nze omwezi we gwawera ogwo almost gyali emyezi 2. Emyezi 2 gigenda okuggwako egyo nkwata emmotoka yange ennaku z'omwezi nga 28. Omwezi gwali gwa 7. Nenga kangende mpaakinga emmotoka yange ku mafuta. Nali nagyendaga waliwo emikolo gye nali ŋŋendako. Nempaakinga emmotoka kwaga amafuta. Era bwe natuukawo n'asikaali gwe nasanga waliwo omusajja omunene nga naye asikaali waawo n'omutontono. Bwe natuuka ono omutono n'aŋŋamba emmotoka ogenda malawo bbanga ki? Ko nze genda malawo ngenda ngireeserwa ku 5 gino naku Sande. N'agamba eyo kinsinzeewo kampite mukama wange. Era ne beegatta babiri n'oli asikaali omulala oyo omunene. Najja n'agamba awo anywa wano amafuta mumanyi emmotoka agirikewo. Ne tuteesa omutwalo gumu ne ngubakwasa ne ntambula ebigere byalinga bino okuva awo nyine we naleka emmotoka. Ne bampita ne banga sooka ojje totulekedde bisumuluzo tuyinza okufunamu wano okwagala okukyusakyusa. Ko nze kale ebisumuluzo biibino era ng'ebisumuluzo mbibakwasa nalinnyira naawo takisi nga nninnya ng'entwala paka Kampala nali ngenda Mbalala. Olwatuuka bwayisa we naviiramu nenkwata ezidde Mbalala. Nentuuka Mbalala ne tumaliriza emikolo naye waliwo ke yankubirako ku lw'omukaaga. N'aŋŋamba Isma nga tulaba emmoroka yo bagirambula. Ko nze baani abo? Ti abali wano baze ne balambula emmoroka yo wano tulabako osiwe Kasana
konze osi kyo ntya oloka Francis kubera ng'omuntu osi mu kitundu aba manya amanya lwanga tulaba omwami oloka Francis wabona omulala gwe tulabanga musiraamu musajja mumpimpi konze kale ne tulaba biragiro bya wasikali wano nti moka togijjaawo konze kale nja kujja kubera emmotoka yange nja kujja tulabe era nze namala ennaku z'omwezi nabagamba oba date gye nabagamba nti nkomawo ku Sunday ennaku z'omwezi 3 essaawa ze saabawa naye era ziba ziwera ssaawa 2 nze nga nkomewo kuno n'emmotoka yange natuuka enjala ennuma natuukira ku restaurant awo era natuuka ku mafuta nayingira restaurant nenfuna ekyokulya nasanga tekinajja bo bennyini bangamba gumiikirizaamu era kyatuuka ne baleeta emmere ku mmeeza baba akamala ogireeta essimu yange neevuga kati muli munda mu ruumu mu hoteeri mwalimu TV kati TV nga sina remote ereekaana ninga kanfulume essimu ngikwatira ebweru nfuluma mu restaurant essimu endi kutu nti njogera nti Isma enkyo naakola konze nja kukola nti nayo piisa ane ez'amanda konze ziri mu sente mmeka mbana akamala ziri mu sente mmeka asikali namusanga ku mulyango nti yimirira konze asikali buzibu ki nti asikali okumafuta yennyini gwe nakwasa emmotoka yange so n'amanya goyo asikali nagakwata tumwekwase Michael nafuluma bwe nti omulyango nga ngamba jjako essimu kutu konze asikali nkyayogera noono nti jjako essimu konze asikali linda kusinako ya time era ndowooza ekyo kigambo kye nasembawo nakuba essimu negwa wansi nkutama bwe nti okuteeka omukono wansi nonda essimu nakokinga emmundu mukokinga emmundu nze saatyanga omuntu atalina buzibu ate n'omuntu gwenjogera nemanyi gwe nabwe emmotoka yange emmotoka agirina tebannampa bisumuluzo nti oba neekengedde nze nasigala ntambula natambula ebigere byali bibiri okusitula ekyokusatu okugulu okwa ddyo essasi lyatuukira mu kugulu nga tali kubye mu bbanga nti oba asooka nkangemu oba akole ki essasi lyantuukira mu kugulu era nagwa bugwi wansi awo. Isma Matovu mu kunnyonnyola engeri gye yakubwamu essasi n'ebyaliwo ku ssundiro ly'amafuta eryo agamba nti ekimu ku byamulowoozesa nti munnoono Badru ayinza okuba nga alina akakwate ku ebyo ebyaliwo ebyamutuukako kyekyokuba nti mu kaseera katono nga yakakubwa essasi eryo ate Badru yatuuka naye ng'ajja ne osi w'ekitundu ekyo ekintu ekyamulowoozesa nti waliwo akakwata awo wakati w'ebyo ebyamutuukako n'obutakkaanya obwali buzze bubeerawo bwali buzze buzimbulukuka wakati we ne munne oyo Badru. Banna akamala okugwa bwe nti asikali yennyini yakwata essimu n'akubira osi nti osi ono mmaze omukuba nga ndi awo wansi era wayita eddakiika ndowooza zaalingaana ali ndi awo nga ndaba osi atuuse bajja abasajja baali bana nga ndi wansi awo naye nalabako nategeerako waliwo omwami bamuyita Saayi manyi Saayi Saayi w'ekasana ne kubaako n'omusirikale omulala ye Fred yali musirikale era waawo kasana ku poliisi ye Fred ne kubaako n'omwami gwe bayita Badru Kiviri gwe natomerera emmotoka era ne bajja oyo Badru aba yakatuuka gwe natomerera kananga amadoza bwana Isma okirabye bulijjo si yempalana gy'oyagala nanga bana Badru ate tewandikoze kino kubanze Badru nali mumanyi nti gwe natomerera emmotoka gwe twakwanyaako naye era we namulaba bwe ndi nze omutima gwangamba nti obuzibu bwonna buvudde ku mmotoka ye gye natomera ne osi yennyini nanga ndowooza bwana Isma okirabye nagamba ojjafa amasasi nga ndi awo wansi naye nga soogerangako na osi nti oba munaye osi tuyina oba embiranyi ng'oba onabeera n'omukulu mu kitundu nti osi munaye era ngenda kukola omulimu guno mukampiseewo kino soogerangako naye naye neewuunya gyejje ekigambo ekyo nti bwana Isma nagamba ojjafa amasasi aye nakyogera omulundi ogutali gumu era mba nkyali awo osi bwe yatuuka yamaze okwogera ekigambo ki ne bakwata ekkubaawo n'oyo asikaali yennyini ne badda wali ebbali nali ndinamu ekirowoozo nti ankuye bagenda mukwata bukwasi oba naamusanga ku poliisi nze mwenyini banteeka ku mmotoka yange era ebisumuluzo baabirina ne bagireeta bulungi nnyo ne banteeka ku ttule kuba basooka kunteeka mu maaso naye ng'okugulu kuyiika buyisi ne bagamba bannaye temunkwatanga mubbi bwe zibanga ekinkubisiza amasasi nsonga za mmotoka siina kukwatibwanga mubbi munteeke bulungi ku ttule yange temunteeka wano okugulu kwali kugwa bugwi bwe kuti ne banteeka ku ttule bandeeta mu ddwaliro e Kasana ngenda otuuka mu ddwaliro e Kasana eddwaliro ne ligaana okunkolako nga balaba ndi bubi ne bansaza ku ddwaliro baliyita Kanani era liri opposite n'eddwaliro eddene ne bampa first aid awo gulu ne bakusibako ekiseminti ne bampeereza emulaga ekiro ekyo kyennyini. Obulumi obwo Isma bwalimu ng'oggyeko ekyokuba nti kati yafuuka muntu aliko obulemu naye ate n'ekisinga okumuluma kwe kubanga tannafuna bwenkanya. Tumulamu katono bwe tujja twongere okugoberera fayiro eno twagala okulaba obujulizi obulala obuli mu musango guno mu fayiro eno nangeri ki Isma gy'ayinza okuyambibwamu okulaba ng'afuna obwenkanya.
Kugobera fayiro eno ebyatuuka ku Ismail Matovu twafunye omu ku booluganda Catherine Nabukeera n'attottola ebimu ku ebyo ebyaliwo era ng'agamba nti kyamwewuunyisa okuba nti Badru gwe yali amanyidde ddala nti alina akakuubagano ne Isma nti ate ye yamutegeeza ebituuse ku Isma nti era ebyo nabyo byasigala bibeewuunyisa nnyo. Nali wano mwami Badru najja nampita nangamba ebituuse ku mutabani we babitegedde nze sinnaba nangamba mutabani we bamukubye amasasi naye sinze namukubisizza nemugamba bannange mbadde sinnabitegeera nangamba byebyo ebimuliko naye tawuni yonna bagamba nze namukubisizza amasasi era kyekinzijeeyo nenzira ewaka nga bukyali. Kati nange awo we yakoma nenyingira mu nju nga bw'omanyi n'okutya nenkwata essimu nenkubira muwala wange enda omukubira nemugamba oliriddawa tusawo yaŋŋamba maama nga bw'olina pressure twatidde okugamba mutabani we bamukubye amasasi neŋŋamba mwakoze bubi kati muliriddawa nti tuli mulago nemubuuza mulamu ti mulamu naye okugulu bakukubye kati awo wenakoma. Badru lwaki yali agamba nti bagamba ye yamukubye? Kanti balinawo kwegamba obutakwatagana mu ngeri y'oyo gye yamutomereramu emmotoka. Wayasooka najja emabega n'aŋŋamba mutabani we yatomera emmotoka yange naye mukubira essimu teriiko. Ne mugamba Isma okuba bwe yagenda eyo mu manda ndwawo mufuna n'essimu ze oluusi nzikuba nga teziriiko. Kati kyannumiriza nenkubira oyo essimu nemugamba oliriddawa. Badru yaŋŋambye watomera emmotoka ye ko ye mukadde nja kufiisa obudde nzijeyo. Kati oyo yali tannaba kujja kwe kufunaaga amawulire nti bamukubye amasasi era nga bw'omanyi naffe twapapirira ng'omuzadde napapirira agenda akola ki kunoonya ssente ngende emulago ndaba omwana gye bamututte. Kati awo wenakoma amagezi naye mbanga bivuddeko era teyaddamu kwogera nange. So yajja oba zaali ssaawa nga 4 ez'ekiro nga wayise ebbanga ng'oyo mmaze n'okuva mu ddwaliro nampita awo n'abaako byaŋŋamba nga bwe yali ankyaye saamanya buzibu bwa mutabani wange obuzibu nabuteeka ku ye naye nga bwanjatulidde kivuddewo netuddawo era mbuuza era kati tampitako naye luli naŋŋamba nali nkuyitako lwa nsonga eyo kuba senga nali nkwagala naye tewamanya nsobi ya mutabani wo ensobi yonna wagiteeka ku nze. Ne mugamba munnange siina buzibu oli wange naawe kankutwale nti oli wange naye nze nali siina bwe nkikola gwe wakitwala nti nze saatwala nsonga naye nze saamanya kuba mwali mu ttawuni nze mbeera waka ebintu byammwe saabitegeera gwe waŋŋamba bulala n'olina ŋŋamba kati nze nembireka awo we twakoma naga kati senga nkusonyiye tujja kuddamu tukole ki tukwatagane. Okuva olwo eyali ampitako kati ambuuza siddangamu kuwulira birala ate nze naleka awo ng'omuntu omukulu ntunula butunuzi. Mu kwongerera okunoonyereza twafunye ne Sirage Gaddafi ng'ono yakuuma paakingi awo ababiri bano gye baalinga basuza emmotoka zaabwe Isma ne Badru gye baasuzanga emmotoka era ye yaliwo olunaku olwo emmotoka ya Isma lwe yakolobola emmotoka ya Badru n'abaako byalambulula ku butakkaanya engeri gye bwatandika n'ebizibu ebyo byonna gye byajja biranda. Kati ensonga ebyaliwo ekiro ssaawa zaali ndowooza nga 2 nva kusaala ntudde awo takisi olaba takisi eri weeri awo we nali ntudde n'omukeka gwange
bwe nali ntudde mukaga gwange awo nga ndi mukugezako okunotinga mmotoka eziyingidde namba oba okukebera asasudde atanakusasula nga nteekamu ki nteekako ki x kati nagenda okulaba mmotoka ya Isma mmotoka ye nali manyi agenda giyingiza mu kashedi ate nagenda kwekanga akoze eki akubya reverse okutomera mmotoka yani kibegabega kati nange nze yali atudde wali neekanga nayagala okusituka sasobola okusituka ningamba wakantuule saagala okwenonooza ebirala kati Isma bwe yava mu mmotoka nageza kukwatiriza okuteereza naye nga kadrill kakola ki nikakutuka kati ku makya Isma teyasobola yajja ku makya nakeera nagenda kati nanyini mmotoka gwe yatomera teyasobola okukola ki teyasobola kutuuka mu bwangu kati bwe yagenda okujja nanyini mmotoka Badru nagamba mmotoka yange ebadde ki nagamba mmotoka yange ebadde ki ngamba Isma abadde ayingira nadde manyi nti agenda kuyingira mu kashede ate ngeza kweganga akoze eki atomedde mmotoka yo ate nali ntudde wansi awo kati nange saasobola okukola ki okusituka ngamba bajja kwekola ki okwesotinga kakati okuva omwezi ogwokuna tozi paka omwezi ogwokumeka ogwomunaana kati kwekanga Isma bakoze eki bamukubya amasasi kupida ku nsonga yaki nti mu nsonga ya mmotoka ya Badru ate ebyali eri sina kyemanyi byemanyi bale ndoza bale mukukanya bwe bajjanga bakugambanga batya kubutakanya obutuusi tewali yantuukiranga ebyo tewali yantuukira nti tulemaganya nagenda kweganga just mukuubo nga mpulira gondi Isma agenda okukola ki okuleeta drill atike bwe yaleeta drill yasooka nga tikuliko amannyo gali agayingira munda akakwata drill ako ono n'agamba nzaayo gondi yo tuliyo tukizeeyo kati ndowooza awo ne bakola ki ne balemerera okukwatagana era sina bingi bemanyi bebyo kati kwekanga nga bamukubya amasasi sina bingi kati ono bwe yamala okutomera ate teyajja naye ye Badru ye yepakinga kuba yasula kumpi yapakingirawo no mmotoka ye yagitunda tewamubuuzaako ku kiki kyagenda mu maaso ku butakkaanya anti nagezako naye ye yaŋŋamba nti bo balemera okukola kyokukwatagana naye nani Isma mbu amuzaawa kati simanyi Fayiro gye tugoberedde ye ya Ismail Matovu nga mu kiseera kino alina obulumi bwa mirundi ebiri aliko obulemu ng'obulemu obwo bwamutuusibwako oluvannyuma lw'okukubwa essasi kyokka ate mu kiseera kyekimu ng'alina n'obulumi obwokubiri obw'okuba nga tafuna bwenkanya ne gye buli eno bwenkanya tabufunanga ku nsonga ey'ebyo ebyamutuukako. Tuwumulamu katono bwe tujja ate tulabe ebinnyonnyolwa oludda luli mukulu Badru Kiviiri agamba ki ku ebyo ebyaliwo n'ebiteeberezebwa oba bye bamulumiriza nti ayinza okuba nga alina akakwate ku byatuuka ku munne Isma Matovu. Mu kitundu kino twagala okulaba Badru Kiviiri gwe bagamba nti yali nnyo wakati w'ensonga zino. Oludda luli olwa Isma Matovu lugamba nti olw'obutakkaanya obwaliwo wakati we ne Isma Matovu bateebereza nti alina akakwate ku ebyo ebyagwawo. Badru Kiviiri mu kugezaako kumutuukirira yagaanye okulabika obutereevu ku kamera zaffe ne tugezaako okulaba nga tukufunira oludda olwo mu ngeri gye twasobodde okufunamu ebifaananyi n'amaloboozi ng'agezaako okulambulula ku ebyo ebyaliwo era nga ye ensonga zonna zikanyuga azizza ku ludda lwa poliisi n'engeri gy'erina okukwatamu ensonga zino era nga yagamba nti oludda lwe talina nsobi wabula poliisi gy'erina okunoonya oyo eyakuba Isma essasi avunaanibwe ogw'okutuusa obulabe
ku munne oyo Isma Matovu. Akati ffe tuli bannamawulire tukola n'ekitongole kya Vision Group gituviiridde. Waliwo eggulu eryatutuukako erya mukulu Isma, simanyi oba omumanyi. Olaba mulabe. Okay. Omukulu Isma oyo ng'alaga alina ensonga z'alina obutali bumativu, naye kati senga tuli bannamawulire ebiseera ebisinga era tosobola kuwuliriza muntu n'otanoonya muntu oli gwogera, kuba ffe ebiseera ebisinga enkola yaffe eri nti oba olina okufuna enjuyi zombi, gamba okulungamizibwa kubeerewo, kuba oli ayinza okubulya byakubulya nga si bituufu, naye nga wayambyetaaza oludda lw'oli gwayogerako naye owulire ku bubaka bwe kino kyayogera. Kuba omuntu asobola okweyogerako nga ye nenga nga tekiwa makulu, omuntu wandyetaaza okufuna sayidi endala era byebigere bino okujja okumanya ku sayidi ye. Agamba nti mwalinamu obutakkaanya yakutomerera emmotoka yo mu paakingi, naye bigenda bizimbwa naye muyafunira obuzibu awo, naye y'okusinziira talabawo obuzibu bulala obwali, obuzibu asinga bulabaawo kuba yali atomedde emmotoka ye ate nakkaanya ng'alina okugula oba akantu oba bakayita drill ke yali atomedde ng'alina okukagula oba n'akaleeta ate akamu ne kaba nga si ke katuufu. Embeera ebyo sinayogera bingi tegeera okwange tegeera wenkoma ensonga siziriimu kusinziira ku levo weziri sisobola kubaako kyenzogerako kuleka nga njogera na bannamateeka, naye nga munnamawulire siina bwemawaali entegeera eyange kwentegeerera ku levo eyo, siina information yonna gyenda bbawa ku nsonga eyo kuleka nga poliisi yekolaki bampulira biri wala, biri mu mawulire, biri mu mapoliisi wala, mu basajja banene, siina kyenda byogerako kuleka nga information njiwa poliisi ate nga already banzijjako da statement yange already eri kuki ku poliisi, kati mbanze njogera oba muyinza okumpa bulamu mu ekyo, naye nga kyenkyonze kwe kutegeera okwaye kwenkola ki siina kyengenda kyogerako kuba kiri mu bamateeka, kiri kwa levels ekyansukka, siina kyensobola kyogerako ekyo. Era ekyo ayagala okimanya, ayagala okumanya byonna nga we biri, ayinza okubaako kyabagamba ku nsonga ezo, ayinza kubaako eyali wano poliisi y'ekasano oba ne CID bonna tebakyali webali, omulala wali eruweero ono bamuwa transfer, naye eruweero gyali CID yanjako settlement bamuyita Lukwabo gyomba mugenda mubuuze, naye nze wano siina kyensobola kubyogerako. Sibazalaye soba njogerewo ekyo nti kubatenguwa oba kubazalawa si kyenkoze, naye sisobola kyogerako kuba ebintu biri mu mateeka bijja nakutuuka mu makooti, bwemba ndowoozezza obwangu bijja nakutuuka mu kooti, kuba bwe banga biri mu kooti mubakwasisa empisa abapoliisi, nze mba mbyogerako kyatali munnamateeka sikwatakumu. mulinga abatagendangako na mu kooti, mwali mugenzeko mu kooti? Nze nga nze tebampawabirangako mu kooti, ate era nga sirowooza nti nina omusango okusobola okuntwala nze mu kooti, sikirowooza. Kale ekitondotono biri binene oba badde nkusaba ondeke neme byogerako kala akatonotono kana akaguli akatonotono ak'emmotoka gende wa CID Lukwabo ajja bikuwa
nze sibazalaye kyenjogedde nti sibazalaye ku biti ekitiibwa mwe mugwa kitegedde sibazalaye sibatenguye naye mbatumyewo omuntu omutuufu CID Lukwago oba munoonye osi yayinza obbabuulira ensonga osi oli gwawa transfer oba bwe bawa transfer already simena gye yali naye nga we mugenda ku poliisi wali musobola ofuna information esingako ekyo ku kyange naye nga kyemulina okumanya era simwinaako ttaba era samwinaako ttaba ewuwe mumanyiwo situmanyiwo awo wanazaala we wemba sogedde tebatamwanjulangako naye manya ayinawo girlfriend we awo kumuliraana awo kati awo simwinaako buzibu namulabira akaseera katono kyemuba mumanya kyekyo bannaaye badde saala kunteeka ku TV kubaako birala bye munoonyaako birala sembyeyo okwogera n'ensi nanga bali tolina musango singa walina omusasa nakusiba dda nakuwawabira dda mu maofisi ge nakatambulamu singa bakunoonya dda ne bakwata kuba nsirina kyendi nti ndi musirikale ndi musajja munna bizinesi zange zizo wa tipa ndi muvuzi wa musenyu okitegeera singa nalina omusango poliisi nga wenjimanyo mu kunoonya abantu abaziza omusango mba nina okubanga ndi mukomera sa nalina omusango naye siina ki naffe tetugamba nti era tuyinza gokusalira nti naffe si kyetugamba nze mu kutegeera okwanga okutono kwe nnina mu musango ogwo okuva gye gwava okutuuka ku levo kwe guli ndabika sisaanidde kubaako kwengoogera nako okusaawa tegulina levo kwe guli kuba omuntu okuba nga ali mu ofiisi ya Felix Kulaije nga gyali guba guyituuse we guli guba gubaako we gutuuse tusala misango anti guli awo lwaki tegusanga erimu emmundu omusawo gulimu emmundu nekufa gulimu essasi naye sigwe mundu siive ekisinga okunneewuunyisa kirimu nakatuuka wano emunkubidde essimu ani abagayi nti ndi waka nga tasiiba waka badde muzze buzzi waka jasi musangewo omwana oyo abeeko information gyababuulira wagyendi ekisooka bw'obuuze wa badiro wewa ng'abantu tebabeekakasa bagamba tujja kukuwa namba ye naye gwe weetuukirewo bw'omusangawo kati mukama atusaasidde busaasizi ewunyisa myonna nze wenfunamu obuzibu nze nganze kino kanti bagambe nze siri muzzi wa misango sitakula lutalo ku muntu wabula ebiseera ebisinga wenfuna ekinyizizza era nzirukira mba amateeka ekinewunyisa mu bino byonna nti olwaleero Isma waali ku ofiisi zonna zaalimu teri musirikale yali ankubiddeko ku mawulire kumbuuza ng'ogyeko CID statement yeyanzizako gwasookera ddala ate nga n'ekyali kimuleese kyali kyakutwala Mmotoka ya Isma wabula ate sikumbuuza masasi byamagulu so wali omaze omuloopa Isma ku poliisi byaggwadde ebyo nga byaggwadda nga n'okugulu bakutemye kati ekinewunyisa nti essaawa zino munnamawulire yannoonya nga si musirikale yali badde nze ndowooza abasirikale be baali badde kuba abasirikale be bali mu kuvunaana baali badde be bannoonya okunzijako information abasirikale nga si munnamawulire omunnamawulire najja oluvannyuma nze kyenjagala tukole FayirokuMmeeza gy'olaba tugenda kuddamu tuwummulemu katono bwe tujja twagala okugoberera ennyo ebyo Isma Matovu byayitamu mu kiseera kino ate agenda natulambululira engeri gy'azaatobamu okulaba ng'afuna obwenkanya okugoberera omusango guno n'okusoomoozebwa kwa zaasanga oba oliawo okumulemesezza okufuna obwenkanya. Ismail ng'avudde mu ddwaliro embeera teyali nnyangu era tennabeera nnyangu. Ebizibu byonna byazaayitamu okugoberera fayiro eno bibadde byakusoomoozebwa kwereere
era mu kitundu kino atulambululira kusomoozebwa kwayiseemu okugoberera omusango ogwo ate nga wuuyo aliko n'obulemu naye nga obaoliawo n'ebitongole byali badde asuubira nti bigenda kumwanguyiza embeera agamba tebimuyambye kimala okusingira ddala poliisi gye yeezingako nti tekoze kimala kulaba nga egoberera Fayiro eno asobola okufuna obwenkanya. Tuuka emulago ne basikaninga okugulu ne bagamba okugulu bakutudde emisuwa egitwala omusaayi wansi kwakutemwako tekusobola kudda ngulu. Era nembeera awo nesooka nengumamu ng'omuntu abadde n'okugulu kwe mbirowooza era nolwawo nnyo salawo nti bantemeko okugulu ziwere ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogw'omunaana nga mpulira obulamu bugenda nembaga abane bantemeko okugulu nga bukyanga bankuba amasasi sifunangawo yadde enkyukakyuka era nenzikiriza ne bantemako okugulu ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omunaana ne bansiibula ku ddwaliro okuva ku ddwaliro e Mulago. Olwo omuyiggo kubakuba gwali gutuuse wano okunoonyereza. Kakati ngenda okudda ewange kuba natuukira wange waka nengenda ku poliisi okola statement yange okumanya ki ekyaliwo era ki ekyankubya. Nagenda nenkola statement yange kuba nange mu kusooka nze nali manya tomera Mmotoka ya Badiru era nga mmanyi poliisi bwe nakola statement yange nga yo Badiru namusanga era nakati akyata yali bweru saafuna kuyambibwa kwonna. Siina kye nali nfunye nti oba kyekino. Asikali ne tebamukwatanga era siina yali azzeeko wange nangamba munaye bakubankuba obanga ono gwe natomerera emmotoka nti munaye obanga walaba kuba nze natuuka n'ekiseera nga nfunyemu akangubanguba ne ngamba kangende nzijeyo emmotoka yange at least enkolerere nsobole okwejjanjaba kuba nali siina ssente nga ssente zimpeddeko okuva e Mulago eddagala bampandikidde bunaku eringendako lya bbeeyi nga bunaku nina omusawo nina okundresinga ekiwundu buli lunaku nina okutugendako eddagala buli lunaku era nze mwenyi nagenda neswa nengenda ku poliisi nasookera ku poliisi e Luweero okuddako emabega ennaku z'omwezi zaali nga 11 ku ose kasana nankubirako ku simu nangamba Isma emmotoka waliwo abasajja abazze wano nga bajagala konze basajja kyabo nangamba bano kamba kuwe ku simu agenda obampa nga basajja ba bondi kwa kwaliko omu bamuyita Eriki yalinga manager wange nenjogera nabo ne bangamba Isma emmotoka tuli wano wagiparkinga konze wanti wano ku poliisi ekasana netulagirire ewuwo era nabalagirire ewange ne bajja bagenda otuuka ewange ne banga tunonye emmotoka tuvudde mu office ya trust atusindiza tunone emmotoka ye bafunye obuzibu togenda soba sasula mmotoka ye era osi yenyina asindika abasajja ne baga abannaye bajjanga 11 ne baga embeera gyendimu si nnungi bansibudde nga 9 kuba ku ddwaliro balinga bajjayo ababondi ne bannambula bansibudde nga 9 muze nga 11 sinafuna maanyi gakwata miggo kutambula tuukayo ku luguudo ne kamunguluze nkyawulira mungi era neddagala ndifunira wano waka kobo katuddeyo twogere ne osi era baddayo ne boogera ne osi naddamu n'abampa ku ssimu naye osi lati yasobola kwogera nti munaye Isma nga walaba oba okumbulira yadde ekyaliwo nti kyekino ekyaliwo ko twayogera ku bya mmotoka nandaga nti yagenda bbawe emmotoka era ngene ensayininga emmotoka yange bagitwale ababondi nembaga ne enkya ngenda mu ddwaliro okundresinga kiwundu nga ndaba ono omusawo kikyavulula amasira nga kanesi twengende ddala mu ddwaliro ndabe era nesi twanengenda mu ddwaliro nali nakatuuka mu ddwaliro n'abasajja abo baasuula kyemmanyi kuba enkeera mba nakatuuka mu ddwaliro bwenti ne batuuka nali ku ddwaliro balita St. Stephen awo era mabega wa Jerusalem nga abasajja batuusa ab'emmotoka ne bangamba anti batugambye ejja leero jangu osayininga emmotoka tugitwale konze kamala okundresinga n'ekiwundu nzijaawo ku poliisi era olamala okundresinga ekiwundu nagenda direct ku poliisi e Luweero natuuka ku poliisi e Luweero natuukira mu office ya OCSID nankwasa omwami bamuyita Lukwago nenkola statement yange mana akogera ebigambo byalinga 5 era abasajja ne batuuka ababondi nenfeitingamu awo oyo osi kyava abuuza ate kiki abadde akola statement yabadde kyo omukazi namunyoya nti munaye afeitinze tulabiddeawo naye bano bammotoka bazze jjo ewuwe nga banonye emmotoka ye ate mmotoka ebadde nga gwe mulimu gwatunuulidde era gyasuubira omujjanjaba osi saidi kyava alagira nti emmotoka ejje wano e Luweero eye kasana mugijjeeyo tujja mala tuula mu nsonga ezo tulabe kubeera yeffe kye tumanyiko ekitono nti ye yaviirako obuzibu kale ate omugitwanga tunamanya kituufu bwa mutegeeza ki era ababondi abo twayogera nabo baddayo moka ne bagiweereza e Luweero ku poliisi nebeera awo ku poliisi e Luweero nenkola statement kolo yannema nenkola statement yange ndoza wayita weeks nga 2 nenkola statement yange nensigaza kubanja ki ekiddako mu kusoomozebwa okwo Ismail Matovu kwabadde ayitamu yatuuka n'okwemulugunya
ku kitongole ekikwasa abapoliisi empisa ekya PSU ng'alaba nti abapoliisi oludda lw'eruweero nti oba oli awo balina bye bataakwata mu ngeri ya kikugu byayagala bakama baabwe ku kitebe bagoberere balondoole okukakasa ng'ate tebimuviirako kulemesebwa kufuna bwenkanya mu fayiro eno ey'okumukuba essasi eryamuviirako okukutulwako okugulu. Wayita ebbanga nenzirayo ntandika okubuuza banne ekyankubya bba abankuba eyankuba alowooza ki nze nali manya ali mu kkomera kuba nze mu kumala okunkuba osi yayogera n'asikaali oyo ng'omusajja omuteneke nalowooza nti kati yankubye kuba teyadduka era waba yadduka teyagenda ku olwo oba muoba obudde nze nga manyi nti ssaawa yonna bagenda mukwata neera ngenda otandika obuwuliriza nti aye yakkuba munne yadduka ate nga nze n'obukakafu nti yaliwo obudde obwo nga yakamala okunkuba era osi yamusangawo netandika obba banjaawo omusibe tebamuleeta nembanja ti munne oba emmundu eyankubayo bagifunanga n'emmundu tebagireetanga nengenda ne mu ofiisi ya DPC nenjogako ne DPC yennyini omukulu n'ayita ne DPC yaliwo omukadde naganze nkyali mupya naye ensonga zombadde sizimanyangako n'ayita DPC omukadde n'atuula mu ofiisi awo ne twogera n'agamba ensonga z'oyo nazimanyako naye ate nze bamukubanga asatu nange bali omaze okunkyusa nga ndi mu kukyusa ndabe nga neetegekera ofiisi empya gye ŋŋenda nenzirayo DPC n'aŋŋamba kale ojja kudda kati awo netandika kubanja mmotoka yange kuba sente ezinjijanjaba zaali ziweddewo fokasi yonna negiteeka ku mmotoka bampe mmotoka yange esobole okunkolerera nejjanjabe nga manje emmotoka nga batandika okunsindika ewa state mpandisa amabaluwa era nentuka ne mu ofiisi ya state nampa emmotoka kakati mukumpa emmotoka ekyanneewuunyisa nti mukumpa emmotoka tewaliwo yadde omusango gwe nali mmanyi emabega nti mukutomera emmotoka ya Badru ono omwami gwe nasooka okutomera mukunkuba yajja ate mukumaliriza okumpa emmotoka saalabayo musango gwonna gwe baŋŋamba nti emmotoka yakola accident oba neya Badru gye batomera twagireese ate nga yange eri ku poliisi era kyankakatako nnyo okunoonya emmotoka yange okulaba nti njijjayo kuba musango ki gweyina emmotoka ne bagimpanga terina musango neevaayo netandika obba banja omusibe tebakwatangayo yadde n'omu kati munaina kati sifunanga kikiddako nti oba eyankuba bwati nti oba muneewuno tumukutte oba emmotoka jangu mwesolovinge kuba nze natuuka ekiseera nengendako ne ku stage yoyo omwami Badru Kiviri wakolera nenjogerako ne chairman we nemugaa chairman ina ensonga ezindeese natomera emmotoka y'omwami Badru naye mbadde nsaba omumpitire kuba nze bagenda okunkuba amasasi duleze nali nagigula gye yasembayo okunsaba ne mbadde nsaba omumpitire nkanike emmotoka ye chairman n'aŋŋamba ensonga zammwe zaawanvuwa dayo mu ofiisi mwasookera nga wakava ku ddwaliro konze kale era nesitwa nenzirayo mu ofiisi gye nalina okugenda nagenda mu ya osi traffic eruweero nenjogera ne osi traffic nemugamba osi nakola accident mu parking yali eyo wansi emanga wansi nentomera emmotoka y'omusajja nenze nagenzeko ku stage baganye omuyita nkanike emmotoka ye osi n'aŋŋamba akantu kano kooleseke kekyoga kakuviirako obuzibu okutemako okugulu konze nze kemmanyisebo n'aŋŋamba ensonga zammwe empanvu era ne osi traffic nangoba nenfulumayo ne budduliru bwange nenzira ewaka nakubirawo ku Badru essemu nemugawa na Badru mbadde nsaba oleete emmotoka yonjikanike Badru yaŋŋamba nedda emmotoka yange gireke ate mu kusooka nga nakavaako okugulu ayina ne byeyatumanga ng'awaga nti nze yadde bamutemyeko okugulu ayina okukanika emmotoka yange era nze bantuusangako ebigambo abaami abo ab'oku stage abamu ebbalibbali gyakolera yayogeranga yadde navaako okugulu naye nga yawera nti nina okukanika emmotoka ye era kyampaliriza okugenda okutuuka mu ofiisi ago nentuuka osi traffic nentuuka ewa chairman we nze we namukubira essimu ate n'aŋŋamba wagana ogikanika ng'oli mulamu sikyayagala gireke. Mu kiseera kino ekisinga okuluma Ismail Matovu ng'oggyeko ebiwundu ebyo n'obuvune bw'alina n'okukosebwa kwe yafuna okwamufuula omuntu aliko obulemu mu kiseera kino ekisinga okumuluma kwe kuba ku bantu bonna baalumiriza nti baalina akakwate ku ebyo ebyamutuukako tekuli n'omu yali akwatiddwa asingira ddala okuba omutwe omukulu mu nsonga eno ye Michael tumwekwase oyo asikaali ne gye buli eno takwatibwanga era agamba nti tewali kabonero kalaga nti poliisi ekoze ekimala okulaba ng'ekwata Michael tumwekwase oyo eyamukuba essasi so ate era ne Badru gwagamba nti ayinza okuba nga yali mu kkobaane lino naye agamba ekimuluma akyayinaayina era nga poliisi alaba terina kyekoze nnyo kuzuula
kiki ekituufu ekyaliwo n'okumuyamba okuzuula oba ddala Badru yalina akakwate ku bino oba tewali ng'ekola okunoonyereza okumatiza. Byebimu ku bisinga okuluma mu kulumatovu Isma mu biwundu byalimu, mu buzibu bwalimu, mu bukosefu bw'ayitamu mu kiseera kino ng'omuntu aliko obulemu. Ekitundu ekyokubiri kijja wiiki ejja nga twongera okugoberera fayiro eno n'okulaba obujulizi obulala obuliwo ku nsonga za Ismail Atunka ne Badru. Bagaliza kiseera ekirungi, mirembe myereere, nze Richard Kayiira Ssalongo.